po jako akawuwo. Mulinga ya gov't ne komite ya Namulonge RDC Justin Mbabazi okwogera bino asinzidde ku ddwaliro lya Namulonge Research Center 3 mu kutongoza ekizimbe eky'abakyala ababazze okuzaala n'akyomera abantu abaagala okufuna ennyo ekiteetaagisa ne batuuka n'okudibaga projects ezibeera zibaweereddwa olw'okuba nti baagala okufuna amangu. Sente zino miliyoni 3.7 n'ezigwamu 3.7 sente nyingi zebo bazimpa olwaleero banga gawate banga zonzeetaaga nesinazifuna ati nno gavumenti weba ezituwadde ku bizimbe nga bino ate netusanga nti waliwo bitatambudde bulungi kijja kuba kyannaku. Wano RDC Mbabazi wayanjulidde n'emmotoka eyaweereddwayo gavumenti okutuusa obuweereza ku bantu naddala mu kiseera kino ng'ekirwadde ki COVID-19 kikyali mu ggwanga. Wano nno onjagala era okwebaliza ennyo gavumenti oba pulezidenti Buhabulwa atandise ekisanja ekipya olw'emmotoka eno ennungi mugiraba gyebawadde nga Nansana municipality okulaba nti egenda tuyambako nga tulwanyisa akawuka kano oba okulwanyisa COVID-19. Meeya wa munisipaali y'e Nansana Regina Bakitte wano waasabidde abasajja bonna okwewalanga okuganza abaana abatanneetuuka kubanga bangi bafunye embuto mu kiseera kino nga batudde waka tebannaddayo ku masomero. Ate n'abaana abawala mu bakuume nnyabo RDC okuva COVID lwe yatandika abaana 2,196 be bafunye embuto mu Nansana municipality nga 503 bavudde Busukuma wakati w'emyaka 13 n'emyaka 19. So tubasaba mukole counseling mulabe nga abaana baffe tebafuna mbuto. Era n'asabye bonna abali emabega w'okuzimba ekizimbe kya Lugo Primary ekitatuukanye na mutindo obutaweebwa ssente zaabwe ezisigaddeyo okutuusa ng'enteekateeka yonna eddiddwa mbuto n'etereezebwa. So mpulidde nti mu Lugo administration block teyaggwa bulungi egenda kugwa. Say that tugenda on record. It was not in Nansana, it was the central government. Neche tugenda okukola tugenda kugoberera engineer wa ministry kubanze najja baali bazimba bukoyo namuyimirizaako ne nasse nga baali bazimbye obinnya bu RDC. Projects omuli ebizimbe by'amalwaliro amasomero ssaako ne kaabuyonjo bye bitongozeddwa oluvannyuma lw'okwekenneenyezebwa. Era nga mbasuubiza nti gavumenti nneeteefuteefu okwongera ne ku kino ekiriwo okwongera okutumbula ebyobulamu. Doreen Namubiru yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS television. Omuntu oyo temumukkiriza kujano n'abanyumba bwava mu kooti emuwadde obuyinza n'ebirala mukuba bukubi nduulu oba kubanga mujje ne mutayiza abantu bwe bati.